Mu nteekateeka y'emyaka 5 ekitongole ky'amawanga amagatte ekikola ku nsonga z'abaana ki UNICEF essira bagenda kulisimba mu kulwanyisa omuze gw'abaana abawala abafuna embuto nga tebannaba kwetuuka, okwongera okulwanyisa okukonziba kw'abaana, okubayigiriza emirimu egy'emikono, okulaba nga bafuna amazzi amayonjo, okukomya omuze gw'okutulugunyizibwa n'ensonga endala. This impacts their lives, impacts the lives of the community, and in the future will impact on economic development of the country as well. Babadde bafubye okulwanyisa okukonziba kw'abaana, okunoonyereza kulaga nti omwana omu ku buli baana basatu yakyatawanyizibwa ekizibu kino nga kino kivudde ku kyokulya emmere etazimba mubiri. It's because of household practices, it's feeding practices, lack of dietary diversity. Children are eating but not eating the right kind of food. Okumala emyaka gino 5 obwanga bakuboolekeza eggwanga lyonna okwawukanako ne bwe gubadde nga batangaazizza lwaki kino bakikoze bwe bati. But the shift that we have made is to make us more responsive and more agile to the needs of the country today. We don't want to be stuck in 29 out of 146 districts for the entire 5 year of the country program. Kyokka bagamba nti bino byonna okutuukirizibwa baagala gavumenti eyongere okunyweza amateeka ku baana. Amateeka agaliwo agakwata ku baana tuyinza tutya okulaba nti tugateeka mu nkola, ate awatali mateeka tusobole okuteekawo amateeka ago. Bagamba nti nabo bakosebwa okusalibwako kw'ensimbi mu mbalirire yaabwe, wabula nga bakolaganira wamu ne gavumenti bakakafu okulaba nga basaka obuyambi okuva mu bannayuganda bennyini mu kifo ky'okulindiriranga abavujjirizi b'obuyambi ebweru w'eggwanga. Ng'ekitongole naffe twakosebwa ndowooza ebitundu 25 ku buli 100 ensimbi ezo zaakendeeramu. Naye tekitegeeza nti eno enkola gye tutaddewo oba program tejja kgenda mu maaso. Kitegeeza abatuwa ssente batugambye muzuukuke, nammwe mwekolemu omulimu, munoonye ssente, era tulina program gye tulina social policy and social protection. Waliwo ensonga ze babadde bassaako ennyo amaanyi ze bagamba nti basobodde okuggusa, gamba ng'okufuba okulaba ng'abaana bagenda mu masomero, okukendeeza ebikolwa eby'obutabanguko mu maka n'ensonga endala. In establishing a child helpline, Sauti 116, where community members, children themselves, can call and seek support whenever they are impacted.